oba ekyokulwanyisa kyo oba ekyokukumisa kyo kikuume kikozese mu kiseera ekituufu ate mu ngeri ennungi tusobole okubeera nga tukuuma emirembe ate nammwe bwebanga ogenza awalondebwa bakigoberera ebiragiro byonna ebikulagidde so okuuma emirembe kuba tulina okubeera abalamu jjukira nti ate byonna tusigala tulina okukuuma emirembe tusobole okubeera nga tugenda mirembe egya namaddala Uganda erina okubeerawo naffe tulina okubeerawo bannaffe aba Netherlands Democracy ate group bwe batuwa obubaka obwo bannaffe aba iPod nabo kwobagattira nga bagamba mukuuma emirembe iPod bagamba mukuuma emirembe tutambulawo naffe Bukedde TV ne twegatta nabo n'olwekyo tweteeketeeke buli kimu kitambuze bulungi embeera etambule bulungi wasuze otya embeera eritya ebeera bwetyo si nnungi nnyo simbi nnyo tuli awo fifite kasente katono akasente katini ddala akasente katini abazadde batandise okweraliikirira bwe tuva mu kulonda tuddamu kuzza abaana ku masomero naye ng'okusomako bamanyi okunaatandika naye nga bo bamanyi ate naate abamasomero baagala zero balance tebamanyidde we bagenda kuddamu naye kino bakibasuddeko in case nga bazzeemu buli muzadde azaayo omwana zero balance kakati ebyo byonna ngo bitadde wabbali waliwo ebyalinnya ebbeeyi byalinye covid oba covid eri gye biva ndowooza naye tetunafuna kutegeeresebwa kulungi mulimu ebyalinnya ebbeeyi nga byo automatically byalinnya ebbeeyi sukaali yalinnya ebbeeyi bannange sukaali yeeyongedde mu simanyiko kyavudde sukaali yeeyongeddemu ne sabbuuni yeeyongeddemu akasente kirudde nga kijja ne kati sabbuuni naye abantu bange bantegezeza yeerinnya ebbeeyi ebitanaba kulinnya omuceere gukyali ku bbeeyi omuceere gwo gukyali ku bbeeyi naye nga biri byalinnya ebbeeyi naye tekinategerekeka ki lwaki byalinnya ebbeeyi naye tujja kuba kitegeera naye katusooke tuddeku mu masomero abazadde bennyini bambuuza oli yambuuziza kakati bino omwaka tuguyingidde abaana baddayo okusoma kubanga bawulirayo covid omupya abaana banaddayo okusoma oba tunasigala tuwayo bakandidate ye bannaffe bwe banaddayo okusoma baby kirasi bagenda zikola anasigala mu baby kirasi nabaana bapya ng'ogyeko n'ekyo nange nkyebuuza kuba kati mwami Sirajje bw'olaba okunoonyereza kulaga nti covid yayitirira obungi okusinziira luwe kyatandika kakati abaana bino babanga bagenda kuddayo okusoma nteekateeka kyeriwo okulaba nga bagenda batangira covid kuba ekyabajja ku ssomero yali covid bagenda kuddayo covid tavuddewo n'ebibiina baana batutteyo bano candidate classes babadde batambulira mu kugaziya bibiina temubeere P7 esobola okwegaziya n'ebeera bwe kati singa bano baddayo walabyeyo nteekateekayo na saalabyeyo nteekateekayo amasomero gagaziyizaamu nti banaatuula bwe bati ate nga bula weeks nga 2 okuddayo bonna tewali nti oba bano bebabatandikirako bacandidates akuva baby class kale katuddeawo kubanga kati ebyokusoma kati ebikujjuko biwedde wabula ekintu ekikulonda tudde mu nnome ey'okusoma naye okusoma gwolaba waliyo essuubi ffenna tudde tusome gwokera okumakya ng'osaba munno zero balansi mwene embeera kakati naye atambuza ate essomero naye n'abazadde babadde tebakola ati kati yooli w'essomero gweyagala kuleetayo omwana mutuule muteese waliwo Sirajje abazadde nga bagenda okujja bana ku masomero nga basasudde sente zonna bazimaze kaakati bo bakikole batya naye omwaka guli wangi guno omwaka guno gwali guli kaakati ye atambuza ate essomero essomero bale terigudde ojjukira banga lyonna kakati oteebereza ayagala kugambe nti ojja kusomera bwereere bakuziriza wasasula omuzadde ye gwasaba zero balance agenda kubanga azijja kati babadde bakandidate sincerely candidate ng'agenda mu ttaamu ye esembayo kakati lwaki tasasula zero balance anaazikusasula ddi endala agenda okutuula ebibuuzo kale situtadde ku ssimu eri 0433787 kyekyo kuba essimu tusobole okubeera 0433787 twogere ku byokudda ku ssomero halo va ku TV sembere mabega halo simu ebuuseko tuli mbyakuza ku baana ku masomero kakati kyekiro bwolaba covid ono eyeeyongera era okuddayo kukyali mu mbeera eyo oba tukyali ku candidate class halo esimu halo ali ku simu gamba nti halo ewuma buwumi bannaye eganyi ndoze esimu tugenda zireka kubanga era bikeganye okuyita muninga ekiriwo kiri nti ndoze nteekateeka eno owekitiibwa permanent secretary wa ministry of education yetaaga aveeyo ate atutangaze bulungi enteekateeka egenda kuba etya
ekuuma abaana bano nga bazze ku masomero kubanga okuuma kiveeko n'okusoma kwennyini omwana ye tayise. Hello wangi kanijiba wangi esebo abaana babazzeeyo nga mu Gwokusatu olina omwana nze esebo nina omwana asoma kilasi ki soma top class wangi soma top class owagira ekyamasomero okuvaayo okugamba nti buli muzadde azza omwana ku somero zero balance wangi Hello. Okay. Hello. 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 Okay. Ndoza amasimu. Kale amasimu katugaleke bwetyo nenga tugamba nti mbere n'ensonga bagituneko na ministry y'enjigiriza ebeko kyeyogera ku byokudda kusomera nteekateeka yonna erambulukirwe bulungi omuntu agitegeere bagirambulula naye teyategeerekeka bagenda kuyita tebayite bagenda kusoma ddi tetukimanyi nebyo badde basomera ku TV abakyebe kyaliyo sibiriyo ebibasoma ku TV tebibasuubiza materials ez'okusoma nazo tezinaba kufuluma zina okufuba nga zifuluma very soon program ndaba zikyagenda mu maaso ku TV program zigenda mu maaso nazo ziri private ngabo ngabukedde nekola enteekateeka abantu ne basoma ku TV si government government ezaayo tezigenda ne radio ze baali bagambye okugaba nazo parliament erayo kaziyimiriza akakitegeeza okusoma eno ku TV ne ku radio badde tewaliyo okusoma akati abadde ava yagenda mu P6 yagenda mu kibiina ki yagenda P7 bagenda kutuula ebibuuzo mu March ne senior 6 batuule mu mwezi ogwo ne senior 4 batuule kakati bana abagenda mu P7 banagenda mu kirasi aba P6 P7 ejja kubeera P5 babadde bagenda mu P6 P4 babadde bagenda mu P5 P3 babadde bagenda mu P5 P2 babadde bagenda mu P3 kati wa P6 anagenda mu P7 P7 nkalu babe batuula baba wakalu ne senior 4 nkalu ne senior 6 eba nkalu ne third year mu university ne fourth year zibankalu ku university bo bakoze batya university batudde ebibuuzo abafaino abasembayo abalina okufuluma batudde oba okola medicine watudde akola aba third year batudde n'aba second year university ezimu ne zino mu myaka tebanakola bibuuzo kati mwami Siraaje naddala ku baana ba university ebibuuzo bino tugeze omwana afunye retake bagenda mujajinga nga luli oba bagenda waliteko ogirinda papa baligisomeseza kyo kyangu yo waliteko osobola okuyita n'ogenda mu maaka ogula kuba university bali babuzayo za bibuuzo mwezi gumu bagende bibuuzo n'abamu babikoze mu ngeri yaabwe kakati yo wa university bw'oba olina retake ogirinda bali babagikoledde ng'ojja ng'okinona nga weesootinga osobola okuyita n'ogenda naye kyo kino okinona kati kyoyawula graduation tebaayo bw'oba oli musaadiya paka bw'oligisange ne pepa kyo si kizibu nnyo mu university kyo kyangu naye waliyo abaali mu 6 nga bagenda mu first year waliyo jukira baali batudde nga October August balina okutandika abamu baali batandika mu April nga abasomesa ne baali bagenda mu first year kakati abo nabo gye bali kati bali 6 bana ate batuula bajja kusiŋŋaana bali kati awo n'abazadde nabo tuition abanyinga kyekimu ngene tuition abanyinga ebya tuition nga tonabituuka nako kusasula k'okusoma gye kuli kutya kuba byokusasula abantu waliwo abatalimu ebyo waliwo abatalimu ebyo byokusasula byo tebiri si kizibu naye ng'omuntu ayita ate agende mu mbeera kakati katugende mu mbeera y'ensi tulabe obudde bwe bunaabeera kuba yatandise okutonnya ng'ate mu January oluusi musana guba gwaka naye kuba yatandikidde ddala okutonnya mu bitundu ebimu era yatonnyedde ddala bulungi nnyo katugendeyo tulabe embeera y'obudde. Leero nze Kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde nkutusaako alipoota y'embeera y'obudde. Okusinziira ku alipoota ze tukuŋŋaanyiza zitulaze nga enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Soroti yawezezza milimiters 2.9 n'obutundu 5, Entebbe milimiters 2.1 n'obutundu 3 so nga ate Mbalala milimiters 2 n'obutundu 5 so nga ate ekibuga kyaffe kikulu Kampala milimita
emu n'akatundu kamu. Era tugezezaako ne tekenenya ekifaananyi ekikubiddwa ebyuma byafeeyo mu bwengula bitulaga nga waliwo empeweevu ezaafubutusaawo okuva ku Seguyanja Buyindi nga zigezaako kuyitira ku nnyanja Nalubaale era ne zikwatagana ezo ezaafubutuse eri mugabira g'Ekongo ensonga lwaki enkuba yatonyeeko mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo. Tusuubirawo olwandagirize mu biseera by'okumakya mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale saako naawo Mbalala Kasese so nga ate ebitundu ebisigadde awo tusobola omusana okwakanga gukubakubamu olweggulo era tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala mu bitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ng'okibuddeawo Mbalala Kabaale Kasese era nga okibiriza Masindi okutuukira ddala eri mwaliwa so nga ate byo ebitundu era ebisigadde tusobola omusana okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu tulisobola okubaako diguli za 31 eri Mwakyoli so nga ate Lango 29 wabula mweri mu Teso saako n'eri mu Karamoja 30 so nga ate ebuvanjuba 28 ekibuga kyaffe kikulu Kampala 26 Masaka 27 Mubende 28 so nga ate era ne Kasese nawo 28 okujjako eri Musozo mu Kabaale 23 bwe tulabako ate ku mbeera y'obudde ebibuga nga Beijing saako ne Moscow tusubira embeera obudde okubeera ey'obutiti ddala kale gwe munange nno wandibadde wetegekera embeera buddeyo asubira okutambulako mu bibuga ebyo so nga ate ebibuga nga Johannesburg Doha wosuubira omusana okwakanga kubakubamu ebibugumu 25 weebala okubeerako naffe beera bulungi weeraba. Bwatyo nno batambuza kale katugende mu mawulire gaffe ge wasubiddwa oba gotategedde bulungi. President Yoweri Kaguta Museveni agumiza bannayuganda nga bwe wataliiwo agenda kutabangula mirembe mu biseera by'okulonda nga kuwedde abadde mu mboozi ey'akafubo ne munnamawulire waffe Kaloli Serugawa. Katugende. Ng'ebula ennaku 11 zokka twawula abalenzi ku basajja nga bannayuganda beesalirawo ku pulezidenti waabwe n'abaana bakiikirira mu palamenti. Pulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni awayizaamu n'omusasi waffe n'agumya bannayuganda nti tewali agenda kutabangula mirembe ebiseera eby'okulonda naye nga kuwedde. Pulezidenti alambisa ensonga 10 ez'essimba lwaki bannayuganda basanye okumwongera ekisanja omuli ey'okumalayo ebyobufuzi ebisosola mu ddiini n'amawanga nga kino kye kyamuviirako okuzimba eggye ery'amaanyi erisobodde okuleetawo emirembe ejali kitabirangawo mu myaka ebitaano egiyise. Kyemuzze mulaba kubanga NRM ebadde ewangulira waggulu pasenti 7 pasenti 6 ekitandusobose singa twatematema bantu mu mawanga n'amadiini ng'abo bakola 62. Ekyokusatu amajja g'amaanyi. Ekyokuna okuvaamu ebyo ebisatu ly'eddembe. Erwadde wano omulundi ogusoose mu myaka 15. Agamba nti emirembe egyaleetebwa gavumenti y'NRM gye kisobozesezza bamusigansimbi okuyaayaana okujja kuno ekireetedde ebbula ly'emirimu okendeera n'oluvannyuma emisolo egisoloozebwa ne gyeyongera. Ne batuyamba okusooka okumalawo ebbula ly'ebintu eryali wano, ebbula lya sukaali, ly'omunnyo, lya bbiya, sooda. Kati mu kifo ky'ebbula ly'ebintu kati tulina ekyengera kya buli kika kya bintu. Ate ne batuyamba ku kigambo ky'emirimu y'abaana. Wadde ekizibu kikyaliwo naye waliwo ekikoleddwako okubanga kati tulina emirimu obukadde 2.3. Ategeeza nti muvudde n'amakolero agawadde abantu emirimu okugaggawaza Uganda okutuuka okutandika okukola enguudo ku ssente ezaffe nga temuliza abakyerupe. Emisolo, ssente z'emisolo zetufuna ezikola enguudo ezo zemulaba. Ekyomwenda enguudo ezo zemulaba. Wano wasinziddwa okuwabula bonna abadde bateekateeka okutabangula eggwanga nti kajja kubajjuutuka kubanga eggwanga lino alijje wala nga y'ensonga lwaki yawalirizibwa n'okuleeta abasirikale bayambe ku poliisi senga wabeerawo oyo yenna ayagala okutabangula eddembe lya bannayuganda. Kati ono omwami Kyagulanyi juzi bwe bagezako okumukwata kubanga yakunganya abantu eruwuuka abantu ne beediima ne balumba bannayuganda banaabwe ne babakuba ne bookya ebintu ne bonoona ebintu. Kati awo nawalirizibwa okuleeta amagye agabadde mu ntalo
naye ate bali ababadde beerimba kubanga babadde balina pulaani nti bagenda kutabula tekigenda kubaawo ekyo kimbakakasa tewaliwo agenda kutabula era anagezako yenna agenda kwejusa eri bannayuganda abemulugunya ku bantu abaganyibwa okuba nga bawambibwa pulezidenti asabye buli omu okuyamba ku bitongole ebikuumaddembe singa abeerawo ensonga yonna ekwetaagisa nga wano wasinzidde okusaba n'ebitongole ebikuumaddembe okubeera ebyerufu nga bikola emirimu gyabyo omuntu bw'aba alina omusango atwalibwe mu kkooti mu bwangu ddala omusirikale bwakuyimiriza yimirira todduka bwe bajja awaka bwe bakuyita ojje mu police station ojje bwe mukwatagana n'amagye tewagenda kubawo kabi konna bw'oba tomutudde mu kooti muleke addeyo awaka oba bw'aba asazewo okuyamba okukola naawe nabutegeeza ba famire nti ono kati asazewo okunyamba mu mirimu gyendi asuubiza nti ebikola ebyokuwamba abantu n'okubuzibwawo tebigenda kuddamu kulabikako. So I don't agree with this okutwala abantu n'osirika no se era ngenda kukimalawo ekyo. Asabye bannayuganda okwesiga ekibiina ky'NRM okutwala eggwanga mu maaso agumyeza balwanyi banne nti wali agenda kubatiisatiisa era oli wabagezaako okubatiisa bamuwaabire eri abakuumaddembe era anaakutiisatiisa muloope nga bebandoopereyo mawokota mbu baali batiisatiisa abantu kati nsindiseyo abantu okwekenenya kati mulonde tunyweze eddembe lyaffe. Olunaku olw'enkya tusubwa emboozi ya Pulezidenti Museveni mu bujjuvu mu lupapula lwaffe olwabukedde n'olwa New Vision saako ne mukabbinkano wano ku Bukedde TV. Moses Kasasa yakusakidde eggulu lino ku lwabukedde TV. Ensonga ezo zitegedde bulungi sira. Nnyo. Pulezidenti yagambye abasirikale we bakuyita todduka. Kisinzira oli bwakuyise. Genda mu mirembe we bakonkona ggulawo. Tungoli amutajjangu nga tankutte mpale eno mulimu abamu ndoozi mulimu ababeegattamu najja nakwata empale kati oli bwampita bulungi kati nze bampita bulungi era neŋŋenda naye mulimu bannaffe abamu ndoozi naye pulezidenti ate tajja kikkiriza kati adde bakikola nammwe mutereezeemu bw'oba okutta omuntu yogera nti ono tumututte wano era ffe tumulina bw'osirika abayaayi bajja kukola ekyo ekimu abalala abantu bonna abakyamu bajja kukikola oli alowooze nti balina bakuumadde nga kumbe naye tugeze ndi waka sirina musango gonna omusirikale azze akonkonye era kitegeerekesa ekyo bulungi kale tugenze kugulira tweyongedde mu mawulire gaffe amalala. Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetabye mu kusinza ku kkanisa ya Omega esumbibwa omusumba Michael Kyaze. Asabye bannaddiini okusabira obwenkanya baleme kukoma ku mirembe gyokka. Omusumba Michael Kyaze w'ekkanisa ya Omega Healing Center Namasuba asabidde eggwanga libukalemu emirembe oneteekera okulonda kwa bonna sabbiiti emu okuva kati. Okusaba kwetabyeko ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti ku kkaadi y'ekibiina ky'NUP nga yabadde omugenyi omukolo. Amateeka ga COVID-19 bakira gagobererwa. Omusumba Kyaze asabye banne okusabira eggwanga bulijjo n'asaasira Kyagulanyi olw'ebizibu bimutuusibwako mu lutalo olw'okunoonya akalulu. Katonda kwambaza amaanyi ag'okuyingiza mu nnaku z'omwezi 14 n'okweyongerayo. Katonda akkirize akutuwenga omukulembeze omupya. Kyagulanyi asiimye omusumba Kyaze okumusabira alina okusabira eggwanga. Ayogedde ku ngeri Kyaze yeerandizaamu okuva mu bitundu eby'omu Nzigota ebimanyiddwa nga ghetto ng'alina banne okuli Joseph Mayanja ne Moses Sali. Nakulira mu ghetto y'e Kamokya ne maama wange ng'alina abaana 9. Yennyamidde olw'ebikolwa ebyezze bikolebwa ku bantu be omulina okukwatibwa naye akaatiriza eky'abannaddiini okusabira obwenkanya. Wasobola kubeerawo mirembe nga tewaliwo ddembe ly'abuntu. We cannot get peace if we do not have freedom for everyone. Peace is not just the absence of war. Kakati emirembe si bwe butaba na lutalo. Peace is the presence of justice. Omusumba Kyaze ng'ali ne banne basabidde Kyagulanyi era olumaliriza n'alinnya mmotoka y'okweyongerayo. Ye muna NUP Fred Semala Lwanga yagala okukiikira ab'e Bujumba mu Kalangala District akyanyiga biwundu. Semala
abalala tujja kufuna omukisa twogere bisingakaawo neera mulabiranga ddala. Ono y'omu ku baganyibwa okutulugunyizibwa e Kalangala Kyagulanyi bwe yali agenzeeyo okunoonya akalulu era ng'asangiddwa mu ddwaliro Mengo ng'anyiga biwundu. Akukulumidde akakiiko k'ebyokulonda okusirika obusirisi ku bizibu batuusibwako. Annyonnyodde byonna ebyamutuukako e Kalangala era n'asaba abantu be okubeera obumu. Buno obuwanguzi n'okujja okukiikirya bannabujjumba mu lukiiko lw'eggwanga oluggulu nzikiriza nti Mukama Katonda bwe yansinzamu okujja okuteeka ettoffaali ku nkulaakulana ekitundu kyaffe n'okutumbula embeera z'abantu. Ye David Katumwa Steel yeesimbyewo okuvuganya ekifo ky'omubaka wa munisipali y'e Nansana yennyamidde olw'akakiiko k'ebyokulonda okubagana okuba enkuŋŋaana ekibaviiriddeko okufiirizibwa nga bw'alambika. Agamba nti eky'okuyimiriza kampeyini bakibasuulako busuuzi ekintu ekibavuwaza ng'abeesimbyewo. Baakeera ku makya ne bagamba nti kampeyini ziyimirire. Tewaliwo kulabula kwonna naddala nga ffe abeesimbyewo ku bwa Namunigina kubanga ayeesimbyewo ku bwa Namunigina oba weevujjirira wekka. Ategeeza nti bali basasula ebidongo okubiisa emijoozi ssaako n'ebirala naye nga tebalina ngeri gye batuuka ku balonzi. Saasaanya miliyoni esoba mu 100 ku mmotoka zokka ng'ogaseeko ne branding kati wali mmotoka zonna zipaakinze kampeyini zaayimirira ate ng'akakiiko k'ebyokulonda nako tekasobola gamba nti kakuddizeeyo kuse. Asabye abantu b'e Nansana okugenda okumulonda abakyusiza embeera. Ng'ennaku z'omwezi 14 akabonero nze nzijidde ka mupiira onoonya wali mupiira nze Katumwa David Steel nga neesimbyewo ku bwa MP mu Nansana municipality. Bakansala okulifaizo Kibirige Mike Kawuki ne Bob Kasule basabye abantu obutaggwaamu maanyi. Kakasa ne mbagumya nti mugume obuwanguzi bulongenda kuza omwezi 14 mugenda kulaba ku Uganda empya. Oba batukanye kuba kampeyini lwaki tunalanika kuba kampeyini nga tuzikola tutya nga tuzikuba lwaki tunasindikiraga abantu messages ezo okubalaga nti tufe tukyaliwo tetujja kuzikiza abatuuze b'omu Nansana municipality mbasaba n'obuwombeefu twe Katumwa David Steel akalulu. Kale akalulu bwe kati kafuuse naku ebula 10 leero 4 tulonda 14 ebule ennaku 10 tekirimu nagira 10 nekyo olina okukola kyangu nnyo kugenda osooka okebere wali akakonge ke bafulumya Electoral Commission mu kitundu kyo akakuyamba okumanyira dda nti wano woolondera okayane nga bukyali wano nondera kati bw'otakayenda kano nayo nakyo si kirungi kijja kubuza negendo kaji wali akapapula akakulaga nti gundi Judy bwati alondera mukulu mbazoni wano. Tebalina ngeri gyonna gye bayinza kikebera ku simu. Osobola kikebera ku simu naye kali bw'okano nawo n'omanyira dda nti bw'okajje ojja okulondera si kibi. Kaakati abadde ssente w'ekifo ekimanyiddwa nga ombuzi ku luguudo lw'Eggayaza asangiddwa ng'agudde mu mwala n'afa. Kigambibwa nti ono abadde ne banne babiri nga bava ku mulimu mu kiro poliisi n'ebagoba emisinde ng'ano wagwiridde mu mwala guno oza n'afiira omwo. Tugende. Entiisa ebuutikidde abasuubuzi mu katale k'okumbuzi ku luguudo lw'Eggayaza bwe basanze omulambo gw'abadde ssentebe wa SACCO yaabwe Kakaire Frank Jacobo mu mwala. Kigambibwa nti Kakaire ne banne babiri banyuse okuva mu katale ku ssaawa 4 ez'ekiro kyokka bwe baabadde bagenda ne basanga kabangaliza poliisi 2 ezabadde zitambula nga tezitaddeeko mataala ne baagala okubakwata olwo Frank ne banne kwe kudduka nga abasirikale bwe babagoba. Poliisi ebadde nga battalion namba eyiise wano ku mbuzi babadde bakola nga bagenda poliisi n'ebagoba n'agwa mu kinnya kyetuwuliddeko bo banne basigadde badduka. Ababiri bano okusimatuka abasirikale era bwe bukedde ne banyumizaako bannaabwe nga poliisi we yabagobye. Baalindiridde Kakaire nga tatuuka ne balowooza nti poliisi yamukutte olwo ne batandika okumunoonya ku poliisi ezeetoolodde akatale. Naye ekyennaku nti poliisi ya Uganda yamugobye ekiro ate tebaafuddeyo. Wano batemeza ku poliisi etuuse ne bajjayo omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago.
kino kikanze ababadde ne Franka ne bazirika era baddusiddwa ku People's Clinic. Embeera eneesanyalaza emirimu mu kitundu kino nga poliisi n'amagye bagezaako okukakanya abantu. Abasuubuzi bategeezezza Bukedde TV nga bwe bali mu kutya olw'emmotoka ez'ekika kya drone ezitalina nnamba nga zikozesebwa bannamagye abawamba abantu mu katale kano. Okwosajja yali drone nga eri namba teyaliko kintu kyonna. Ensi gye tutambuliramu tetujjajjegera tulinga osimu tuzaalwa abantu bafa baggwawo. Bagamba nti kandibanga kagenderere okutemula Franka. Basabye gavumenti okukyusa mu ngeri gye bakwatamu abantu be bateebereza okuba abamenyi b'amateeka. Okusinziira ku bujulizi bw'abatuuze nti baludde nga basindikira drone nga ziri mu basirikale ate nti nejja ababagwe babadde ku ofiisi eza poliisi pato zasimbye ku ssaawa 2 ne zibagoba. Mulambo gw'omugenzi tugulese mu ggwanika Mulago nga waakuziikibwa e Mayuge. Sulaiman Mutebi ne Stephen Bulega byakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mpola tulabe mpola abagenda okukwasisa amateeka mpola naye baba bakuyise president kyagonzezzaamu bakoleki gendayo bantu kyebatya nti ogendayo oyinza okuba nga ogendayo ngaoli azze kukwata kutwalira emirimu negifa nabano banafa bakwasisa amateeka obukambwe busukka oli nakutya sirina kyenina sirina kisi nkwate bulungi ng'omuntu kuba mba sigenda ate oli aba atyagibwe sidda kati unagenda ate mu nyama yange ate kibwe sidde baba gambe tebakwata kuba badde oluvumo luga tebakwata kati oddanga okulonda kwa kati oli n'abalamu n'agata kantekeke 10 n'ekyo ekipyeyo gye batya hawe bakutwalayo baba kakati embeera no tubeere tukwasaganye tujja kyaza abakumaddembereza bakwasaganywa silaaje tukyali mu mbeera ya kulonda akalulu kafuusa akalulu olwaleero akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga katandise kaweefube ow'okugaba obukonge eri abantu bonna abeewandiisa okusobola okwetaba mu kulonda kw'omwaka guno. Akulira ebyokulonda mu Wakiso Robert Musinguzi akubiriza abantu okugenda ku miruka gyabwe okufuna obukonge bwabwe. Abatuuze mu Wakiso basabye akakiiko k'ebyokulonda okwongera ku bakozi be bakozesa okugaba obukonge kubanga abantu bangi ate nga abakozi batono. Kino kidiridde akakiiko okutandika okuwa abantu obukonge buyite voters location slip bwe bagenda okukozesa mu kulonda okubindabinda kyokka nga miruka egisinga abagaba obukonge tebalabiseeko nga mu Wakiso Town Council emiruka 2 gyokka okubadde Kayunga ne Namusera mwe mubadde ababugaba. yazze na kugamba entambula yayo etambula erisulo nnyo ate abantu bagenda kusobola kukuuma buntu buno. Waliwo n'abalaze obweraliikirivu olw'abantu okuba abangi ate nga abasinga tebambala masiki okutangira okusaasaana okwa COVID-19. Nti abantu baganya okugoberera amateeka ga COVID-19 abantu bali bazze bangi. Abamu ku bavubuka beemulugunyiza olw'obukonge bwabwe obutakomawo ate nga mu lijesita mwebali. Bw'ati akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi akubiriza abantu okwettanira okunona obukonge bwabwe basobole okwetaba mu kulonda. Nti ebifo bye twali tulonderamu luli 2016 byakyuka mwayongeramu ebirala kati kitegeeza nti gwe ata participatinga muri organization process eno kiyinza kulabiriza nnyo singa oba tofunye voter locator slip kumanya ogenda kulonderawa. N'abatuuze mu muluka gw'Enjeru West mu disitulikiti y'e Buyikwe bajjumbidde okugyayo obukonge bwabwe nga ku kyalo Namuwaya mu maka g'omugenzi Lukanga abavubuka n'abakyala be babadde basinga wabula nga babakolako batono ddala. Basawa 5 naye okwo nkola mbi singa babadde batimbako zone muntu n'ajja n'atuuka nti zone yange eno n'akebera bakusimba line n'etuuka paka ku meeza bwentuukira ne bagamba nsiri wa zone. Ebyalo 10 byonna babigasse wamu. Kakati tulina abalema, tulina abamuzibe, tulina abakyala abakadde abatasobola tambula. Mu kifo kino nawo tewabaddewo kugoberera amateeka ag'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. Twemulugunya kweyembeera obulwadde bungi netunuulira omugeteko guli wano. Kaweefube waffe okwogerako n'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Annie Mary Tusingwire agudde butaka oluvannyuma lw'okumukubira ku ssimu ze ezimanyiddwa nga tazikwata. Ebyo nga buli bityo akulira abakyalo okuva mu Uganda Muslim Supreme Council Hajat Sara Namukasa asabye
eri abantu okujjumbira ebibiina eby'obwegassi basobole okwejja mu bwavu. Mulekerawo okuterekerayo ssente ku myalo ne bamala ne basenguka ne bagenda n'ekifabu kyaffe kyonna aye ne mumala ne tugamba bannange obwavu. Bino babituukiddeko mu kugulawo banka y'ekyalo eyitibwa Kawaala Craft Makers Cooperative Savings Credit Society egendereddwamu okutumbula bizinesi z'abantu omuli okutereka n'okuwola ssente ku magoba amasaamusaamu nga Sheikh Sulaiman Senyonga bw'alambulula. Ne tubeera nga tubajja tulunda tukola sabbuuni tukola emisubbaawa nga tujja tutereka mpola mpola naye twagenza okulaba nga kitwetaagisa okubeera nga tulina banka. Alfred Aluport manager wa Saka eno awabudde abantu naddala abalina bizinesi entonotono obutenyooma kubanga nazo zisobola okugaziwa. Nti bwe twegatta wamu abasaluni ne twegatta n'abalimi n'ababoda ne twegattira wamu bwetyo bwe tusobola okulwanisa obwavu. Muzeeyi tukyakwagalira ddala obuzibu bwe tulina wano ebyuma byonna tubirina naye waliwo ekyuma ekyalanda kigula $3.5 kye kyatawaanyamu. Oluvannyuma baguddewo yafeesi zaabwe mwe basomesereza n'abantu. Nkola mbi singa babadde batimbako zooni muntu n'ajja n'atuuka nti zooni yange eno n'akebera kuva kusimba line n'etuuka paaka ku meeza bwentuukira ne bagamba nsiriwa zooni. Ebyalo 10 byonna babigasse wamu. Kakati tulina abalema, tulina baamuzibe, tulina abakyala abakadde abatasobola ttambula. Mu kifo kino nawo tewabaddewo kugoberera amateeka ag'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. Twemulugunya kweyembeera obulwadde bungi netuwulira omugetteko oguli wano. Kaweefube waffe sabbuuni tukola emisubbaawa nga tujja tutereka mpola mpola naye twagenza okulaba nga kitwetaagisa okubeera nga tulina banka. Alfred Aluport manager wa Saka eno awabudde abantu naddala abalina bizinesi entonotono obutenyooma kubanga nazo zisobola okugaziwa. Nti bwe twegatta wamu abasaluni ne twegatta n'abalimi n'ababoda ne twegattira wamu bwetyo bwe tusobola okulwanisa obwavu. Muzeeyi tukyakwagalira ddala obuzibu bwe tulina wano ebyuma byonna tubirina naye waliwo ekyuma ekyalanda kigula $3.5 kye kyatawaanyamu. Oluvannyuma baguddewo yafeesi zaabwe mwe basomesereza n'abantu ku ngeri gye bayinza okubeeyungako. Yes, tubamawulire gaffe agafa ebweru w'eggwanga nyonge kutegeeza kuuma emirembe embeera tugitambuze bulembere ennaku 10 zokka okulonda kubeera negenda akakongo okajjeyo genda akakonge okajja kijja kuyamba kati mu time eno omanye bulungi nti nja kulonda ekuba abantu bali tebabyawula okwewandiisa okulonda n'okuba n'endagamuntu byanjawulo baggulawo electoral commission yaggulawo tujja kigenda kedda kamala okugenda okudda mawulire gaffe ag'ebweru tandise mu mawulire gaffe ag'ebweru mwami Siraje ntandise n'omwami ono aliko obulemu eyeewunyisa ensi yonna era asinga okutrendinga era nga y'omu ku baami abasinga okukola ssente okusinziira ku kikula kye oluvannyuma lwe yamanya nti yazaalibwa bw'atyo tagenda kukyuka talina mikono talina magulu nasalawo nakkiriza ekyo kyali n'abeera nga inspiringa abantu bonna abaliko obulemu. Omwami ono bamuyita Nicholas nzaalwa ye Germany era ng'omwami ono musajja muzadde nga w'omulaba bw'otyo ayina famire yawasa embaga era ng'ayina abaana 4. Abantu abasinga mu Germany gye yakulira baalinga bamudduka nga ne bazadde be bennyini baamuta ne bamusosola. Naye olw'okuba nti yasisinkana omukyalo oyo gwali naye ye n'amukkiriza nga bw'ali ekyewuunyisa ennyo abantu mu nsi yonna okugamba nti ye bannange omukazi afumbiddwa omusajja atalina mikono atalina magulu bagenda kukikola batya. Munnange batandika famire yaabwe nga wobalaba era ng'omwami oyo bali mu bulamu obw'essanyu. Omwami oyo yagendera ddala mu maaso n'abeera nga awandiika obutabo obubeera nga buzaamu abantu amaanyi. Omukazi we yamuwandiikira kiki kyali yayogeranga nga mukazi we bw'awandiika yayogeranga nga omukazi bw'awandiika akola ebintu ebyewuunyisa nga bw'omulaba bw'atyo nti ali ku mazzi amanyi okugenda ku swimming n'aswiminga n'olaba nga n'omuntu alina emikono kimulema naye kaakati ono atalina mikono ya Katonda byewuunyisa. Era ng'omwami ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 4 Desemba 1982 ate era n'awasa mukyala we oyo gw'ayagala ennyo mu February 2012 mu February 2012 ng'ennaku z'omwezi 10 bw'atyo bw'ayimiridde. Baana bameka balina? Balina abaana 4.
balina abaana bana so kikulaga ki mukwano gwanyu gwali nti obulema si buteesobola kiriza embeera mukama katonda gy'abakutonzemu ogikozese ofune ogikozese osobola okubeera nga weddabulula gulire lyo lyolina nga tugenzeko mu mawulire ate amalala mu america nonna agavaayo jjukira nabo babuze ennaku Trump alina okuba mu ofiisi mu nnaku nga zirina okuba ennaku nga 16-17 alina okuba nga ava mu ofiisi naye ng'agavuddeyo olunaku olwaleero galaze nti Trump mu kulonda okwo okubaddewo baali bamutwala mu kitundu mu ssaza lye Georgia n'akubira avunaanyizibwa ku byokulonda mu kitundu ekyo n'amugamba owai bamwita Brad n'amukubira Brad owai bw'okyusa ku bululu muyaye nga ndi bubi kaakati esimu abalumika essimu ne bakiwulira ne bakitereka kati Trump bino byonna byabadde akaayana yagezaako okukyusa ebivudde mu kulonda mu kitundu kye Georgia olwo gundi yali amukulembedde obululu emitwalo 11 yali amukulembedde obululu omutwalo gumu mu 1779 bwe yali amukulembedde nga Trump amukubira essimu namugamba why munywanyi kyusa tujja waliwo onoojja tujja kugira essimu neewulirwa era abantu ne bagirikodinga kaakati bino byonna byabadde ayogera byonna bivuddeyo ate nebigamba nti Trump ate naguno musango mulala kubanga ate wali oyagala kubba bululu kitegeeza nti Trump luli yabba kululi olwasooka okujja mu kisanja ekyo yabba era ebyo bigenze mu maaso ate Nancy Pelosi speaker wa parliament yeeyo oba olukiiko olukulu oluteesa ku nsonga zonna azzeemu okubeera nga bamuwa obwa speaker nayise ku lugwanyu nno naye kati emyaka 17 omukyalo yatambuza abadde nnyo ku mbiranye ne Trump era yamuviirako akabasaawo ne babeera nga tebali makambugu era abadde asuubira singa Trump yalinnyewo singa tazze naye azemu ate okubeera nga ya speaker jukira bali mu kutereeza gavumenti empya egenda okutambuza agambe challenges zibadde nnyingi naye ate tusobodde zivuunuka naye kasita omuyaaye agenze kale katulinde Trump ebintu ekibizemu naye tannaba kukkiriza era byava mu kulonda wadde byonna bigenda mu maaso n'okukyusa obuyinza tannaba kukkiriza ye byava mu kulonda nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Australia mu Australia munnange covid era atandise okubeera nga ate abadde mbagambye kakati buli yakeberwa covid luli ate tuddemu temukebere naye mu kiseera kino ogira mu mmotoka yo tebakisimba layini bino byakujja kusimba mmotoka yo gyosimbya layini n'osigala mu mmotoka yo ne bakeberera mu mmotoka yo teri kusiiga bantu kwajjukira covid yeeyubudde ffe tukyali ku oli eyasooka bali ku wookubiri naye abafuukidde tabbu wookubiri akwata mangu ate atta mangu kaakati mu mbeera eyo bakyakebera oli eyasooka bagira bageme eyasooka ng'ate bwe bayiya ku wookubiri naye bazzeeyo ddala mu lockdown kateriyo nakanyego tokkirizibwa nagamba kintu kyonna n'okuvuga emmotoka olina kusooka okeberebwe mu ngeri eyo naye ngaemmotoka yo yeyina okusimba layini era zirabiddwako nga mpanvu mu bitundu ebimu mu Queens Island balabiddwako layini nga mpanvu ez'emmotoka kubanga ejja eseetuka mpola okutuuka mu kitundu ate bajja okukebererako mu nnyindo osobola okugenda okukola emirimu gyo awalala abo bennyini ab'enkizo abalina okukola be bakkiriza nga tuvudde tugenzeko mu UK nayo si kirungi Katikkiro Boris Johnson agambye nti bannange embeera emususe kujjukira mu UK ekintu kyatamidda nti n'okutambula kwennyini tebakyatambula toyinza kugamba kati njagala genda mu UK buli muntu akutumira ne yeewuunya nti gubadde ki ogenda yukulayo ki ate toyinza kugamba nti nva mu UK nakyo kyewuunyisa olwa covid omupya okubatambulirako ddala n'abajimba abantu abasinga ICU zonna zijjudde buli kimu kijjudde era Boris agambye nti alas tekitegereka kyaliko nagasi tukira covid yamukwatako ye oli eyasooka kati bo bali ku covid no wakubiri abafuukidde tabbo muri oxygen mwalina okubeera bonna ebitundu bijjudde buli kimu kijjudde ate nga taliimu nti bakubye ku matu covid omupya gwe baliko wa mutawaana nnyo bo baga wa mutawaana nnyo naye wakuba nti enzita etannaba kutwala nnyo bantu naye nga aluma nnyo era oxygen yeetaagisa ekitali kya bulijjo ebyo nno bye biri mu UK n'olwekyo Katonda atusaasire tuleme ate kino kireme tutuukako ng'ate tukyalina ekyasooka tusaasirire ddala mwongere okusaba n'okwegendereza ennyo twegendereze ddala nnyo n'ab'engalo abasinga covid kati buli muntu amulabyeko ate mu maka mwaffe mwali naye lwakuba tomanyi n'ab'engalo ekiri mu kinywe
entangawuzi giteeke ku caayi n'amazzi ag'okunywa ebeereko nga ya bulijjo n'ebirala byonna tubikole masiki zibeereko tewekkiriranye naddala bakuze mu myaka tobaako ate nakyo ogamba nti ate kino n'obwana tokkiriza bukuzanyirewo oli bubeere eri wala nga pulezidenti abantu gye babeera eri abeere no mayiro namba ne mubeera eri oli ayogera eri wakiri aleekaane tekirina kikijja kukukosa. Ate tugenzeko mu ggwanga erya India. Mu India n'abantu 23 bafiiridde mu kifo badde beggamye enkuba oluvannyuma ekifo ekyo nno bwe bookera abafu bagamba enkuba ez'ey'amaanyi ne bagamba katudduke tweggamire wano kumbe ebbaati lyakyo libadde lyaggwayo dda era bagenza okweggama oba emizimu gyawo gye gibadde gyanyiiga bwe bookera era munnange 23 tebalutonze nabala balumiziddwa kyansuso. Poliisi n'ebitongole ebirala biyamba bidduukidde mangu bijje bijjewo ebisiga ebigudde naye era tebasobodde kuzuulayo alamye okuggyako abagenzi n'ebiwundu eby'amaanyi n'abafu be bajjeyo naye nga bakajjayo abantu 23 emirambo gyabwe gijjiddwayo mu mbeera eyo. Ate nga tugenzeko mu ggwanga erya Niger, mu Niger bagudde ku kibambulira amawanga entalo z'amawanga bwe zizzeemu mu kitundu mu byalo bye bayita Zerondanye ne Tikoronguru balwanye era mu kwenda okwejjuukiza nga abantu 10 babatemye era nga bafudde. Kuno tebadde lutalo lwa Boko Haram naye babadde bo bennyini. Ntalo zino zirudde nga zibeerawo abantu bano balwana mu kwejeregajerega n'okuba n'obukuku bwabwe obwedda balwanye abantu 10 bafudde n'abalala bagenze n'ebisago eby'amaanyi era poliisi n'amagye bazingiddwayo abantu bano badde balwanira mu bifo ebyo ebyolukale babeera mu kuluzzi balwanira kuki era kati batadde mu bifo byonna awasabirwa ku nzizi n'ebifo ebitali bimu abantu gye batera okwekyokereza ne balwana era abantu abakulu babaganye ne ku nzizi ezimu kubanga bajja ne beejereka gundi ne batandikiraawo olutawo ne luba lw'amaanyi bagambye baana bato baba bakima amazzi kubanga bo bayinza okubaka ku kantu tebakaliimu. Nga tugenzeko mu Egypt oba mu Misiri waliyo abantu 4 abafudde nga batwaliddwa mu malwaliro ga covid tekinategeere bagambye nti oxygen yaddaweddewo kakati gavumenti egaye oxygen yamugula mungi kyekyavuddeko abantu okufa nga oxygen nti aweddewo. Kyalabiddwako ebifaananyi ku social media nga busheyalingiddwa nga abasawo batoba n'abantu okuba abantu obulamu bwe babuzza ekintu ekitabaddeewo aba social media ng'abaana bomanyi ne bafulumya nti oxygen yabadde aweddewo abasawo nga batandise kuyiiya buyiiya. Kakati nno gavumenti eyagala kumanya kiki ekyabaddewo oxygen waali taliiwo oba balimba bantu. Kakati mu mbeera eyo bataddewo akakiiko okunoonyereza ku nsonga eyo kizuulibwa nga waliwo ekyaliwo kyonna basobole okukigonjola. Nga tugezeko mu DR Congo wano ku mulirwano abata Laurent Kabila jukira Laurent Kabila yajjako mu Mobutu Sese Seko Wazabanga yali awangadde ku buyinza abakuumi be bodyguard ba amasasi bwatyo nafa. Bakuumi bano kwaliko Colonel Eddie Kapande ne George Rata obiri gumu. Kakati ne babasiba ne basalira gwa kufa era Kabila mutabani we nadda mu buyinza naye kyewunyisiza Tshisekedi akedde ku makya n'agamba nti babasonyi naye nga kyavudde mu ntegeeragana wakati wa Kabila ne Tshisekedi okusonyiwa abasajja bano babasonyiye naye nga tekitegeerekese lwaki basonyiddwa. Jjukira Kabila yali n'omukumi mu office mukumi neyekyusa omulundi gumu n'amumamirira amasasi n'amutta nga bali babiri. Kakati ne babasiba kuva olwo lwonna baali babasalira gwa kufa naye wadde tebalina bakusalawo diwe banattibwa. Kakati basonyiddwa abantu basanyuse ne baga kino tekibangawo tekikkirizika naye nga tekyabaddewo bibadde wano mu DR Congo. Batugenze ku mawulire gaffe amala Ben gatusakidde mu Iraq ne Iran bekalakasa lw'amagye ga Amerika okubalemerangako. Katugendeyo tegeera amawulire gano. amawanga g'obuwalabu okuli Iraq, Iran, Yemen, Lebanon, Syria n'ebitundu bya Middle East beekalakaasizza olw'amagye ga Amerika okubanga gakyalemedde mu ggwanga lya Iraq oluvannyuma lw'okuweza omwaka nga basse Jeno wa Iran Jeno Qasem Soleimani ne komanda w'amagye ga Iraq Abu Mahdi al-Muhandis. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Bannansi mu ggwanga lya Iraq batandise okweyiwa ku makubo agayingira ekibuga ekikulu Baghdad nga bategese okwekalakaasa okwabaddewo olunaku lw'eggulo nga bakulembeddwa omuduumizi w'ekibinja kya Popular Mobilization Force PMF ekiyitibwa Hashid al-Shabi
ekikulemberwa Fale Al Fayad yagambye bagenda kukola okuwolera eri abo ababatuusa ku kukaaba ng'abeekalakaasi babadde bawanise ebipande okuli bajenerali bano nga baagala Amerika ejje amagye agabadde gasigadde mu ggwanga lya Iraq. Bwe kityo bwe kyefaananyirizaako ne mu ggwanga lya Iran nga eno akulira ekitongole ekiramuzi Ibrahim Rais n'addumira ejje lya Revolutionary Guard Corps Major General Hossein Salami bagambye Tehran tennamaliriza ku kukola kuwolera ku kuttibwa kwa General Qasem Soleimani. Okuddiza abo bonna abeenyigira mu kutta Soleimani ne yali komanda w'amagye ga Iraq Muhandis abakulira Iran ku mutendero gwa waggulu okuli Ayatollah Ali Khamenei n'omukulembeze w'eggwanga eryo Hassan Rouhani bazze bakinogaananga kino kizze kyeyongera oluvannyuma lw'okutta bannassaayansi ba Iran ng'anaasinga obukugu Mohsen Fakhrizadeh yattibwa nga 27 omwezi ogwa Museenene 2020. Iran kye yateeka ku Isirayiri munywanyi wa Amerika mu byokwerinda. Eggwanga lya Amerika lyalumba eggwanga lya Iraq mu mwaka gwa 2003 wansi w'obukulembeze bwa George Walker Bush Jr. nga ayagala okukuba Saddam Hussein ku misango okwali okutta abashiya 148 mu mwaka gwa 1982 nga naguno gujwa Amerika ekyali mu ggwanga eryo mwebadde ekyalina n'enfo ez'obunnamagye 8 nga kuno Iran kwe yakuba ezimu oluvannyuma lw'okutta kwa Soleimani okuli Ibril ne Al-Assad eziri ebugwanjuba bw'ekibuga ekikulu Baghdad mu mwezi ogwa Gatonnya omwaka oguwedde. Abeekalakaasi ababadde n'ebipande babadde balekani waggulu nti Amerika sitaani yennyini, naye nga ye Trump gye buvuddeko katono yayita ku mukutu gwe gwa Twitter n'agamba nti singa wabaawo munnansi wa Amerika yenna atuusibwako obulabe Iran yakukisasulira. Bano babadde kumbiranye ebbanga lyonna naye jjukira abakulira amagye mu Iraq ne Iran beewera okwesasuza abatta bannansi baabwe abawaggulu nga kimanyiddwa bulungi nti Trump kwali kwabo abaagala okukolerwako okuwolera nga ye yalagira obwannamunigina okutta abakulu abo nga 3 omwezi ogwa Gatonnya 2020 nga teyeebuuziza ku kanso y'abannamagye mu ggwanga lya Amerika era nga yandibeemu ku nsonga lwaki Trump atira ddala okuva mu buyinza mu ggwanga lya Amerika. Yamawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaluwanganya January 2013. Ku lunaku luno omuvubuka Adam Suleiman Kalungi yali muganzi w'omubaka omukyalo wa Butaleja Serena Nebanda yakwatibwa. Kalungi yasangibwa mu kibuga Mombasa eky'e Kenya gye yali ekukumye okuva omubaka Nebanda lwe yafa ku bigambibwa nti eweebwa butwa. Omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Judith Nabakoba yakakasa okukwatibwa kwa Kalungi eyali yamalamodde omusubi okumala wiiki 2. Kalungi bwe yabuuzibwa yeegaana ekyokubaako nekyamanyi ku nfa ya muganzi we era n'ategeeza ng'ekyamuddusa bwe kyali okutya olw'omuntu okumufiirako mu nju. Okufa kwa Nebanda kwaleetawo ensasage mu Parliament wakati w'abaka wa Parliament n'abakungu ba gavumenti abamu abaali beerumiriza okuzibiikiriza okufa kwa Nebanda. Abaka wa Parliament babiri okwali Chris Baryomus ne Muhammad Nsereko wa Kampala baakwatibwa ku bigambibwa nti baali bagezaako okukusa obunyama bwa Nebanda bwe baali baagala okutwala ebweru w'eggwanga bwekebejjebwe. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaluwanganya January 2013. Ku lunaku luno omuvubuka Adam Suleiman Kalungi yali muganzi w'omubaka omukyalo wa Butaleja Serena Nebanda yakwatibwa. Kalungi yasangibwa mu kibuga Mombasa eky'e Kenya gye yali ekukumye okuva omubaka Nebanda lwe yafa ku bigambibwa nti eweebwa butwa. Omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Judith Nabakoba yakakasa okukwatibwa kwa Kalungi eyali yamalamodde omusubi okumala wiiki 2. Kalungi bwe yabuuzibwa yeegaana ekyokubaako nekyamanyi ku nfa ya muganzi we era n'ategeeza ng'ekyamuddusa bwe kyali okutya olw'omuntu okumufiirako mu nju. Okufa kwa Nebanda kwaleetawo ensasage mu Parliament wakati w'abaka wa Parliament n'abakungu ba gavumenti abamu abaali beerumiriza okuzibiikiriza okufa kwa Nebanda. Abaka wa Parliament babiri okwali Chris Baryomus ne Muhammad Nsereko wa Kampala baakwatibwa ku bigambibwa nti baali bagezaako okukusa obunyama bwa Nebanda bwe baali baagala okutwala ebweru w'eggwanga bwekebejjebwe. Jjukira nti akabbinkano leero saawa 5 ez'ekiro tujja kuba n'akabbinkano President Museveni nga abbinkana era ng'ayogera ku nsonga ezitali zimu omuli ebyokwerinda bw'obisuubira mu byokulonda n'embeera endala. Ku saawa 5 ez'ekiro President Museveni ajja kuba naffe nga tuli mu kabbinkano ako. N'olwekyo tokasubwa ensonga nnyingi zajja okwogerako era tolema okuziwulira omutegeere
kikyateeseteese mu mbeera eyo naye nga tuba mu mpapula z'amawulire gaffe agafuluma enkyaliro P6 ne P7 tukyasomera mu Bukedde PASPOE mwali ebule ennaku 10 ate tulonde nakyo kitegeere waliyo okugjayo bukonge nakyo mukitegeere kakati Bukedde agambye atya agambye yiya ssente muyiya ssente ku mukogo gwokubiri waliwo omuko omupya gwe baabateeramu mu Bukedde bagambye okusuubula obumonde kuyinza okugobako obwavu ensawo n'ogigula ate n'otandika ogirenga munnange oyinza okugyamu akasente akawera era nga Bukedde akubidde omuti omunene wano agambye nti President Museveni ayogedde lwaki yayiye bajenero mu Kampala kukuuma mirembe totabangula mirembe bagenda kubeerawo nga bakwasaganya Bukedde alese agaye munne wa Zebra alojja abamukutte jjukira nti munne wa Zebra ono we batta Zebra naye yaliwo ne bamukwata baali batadde amuli nti bamukutte yafiiridde eri ku barracks bonsi byali bituufu wuno ali mu ddwaliro sojaman agasajja bankubye emiggo era giigino mu mugongo gisaze alojjaga bali bakubamu kakati bakuletedde omugole bagambye omugole afudde ebule essaawa bamugatte omugole omusajja yakutuse covid era bakuletedde ensonga 10 NRM zeekozeeko mwe muli n'oluguudo lw'Entebbe Express Ssentebe w'abennyama wali eggayaza agudde mu luwonko n'afa ng'adduka abasirikale ab'eŋŋanda ze baabano balajana ebbula ly'amazzi lisattiza ab'ekawala Kasubi ne Namuŋŋoona teri mazzi ab'amazzi mu ngero kikola sina mazzi go n'amasannyalaze gano abaagasaba nga bapya President Museveni sente zaabwe ziri emitwalo 7 amasannyalaze kati okugasaba wetaaga emitwalo 7 ku kakadde ate abawumeme balina ekintu kye bakola baleeta buyaka ne babuteeka mu bantu naye kati bakomawo nti ate mita zammwe bazitampalingamu ate nga buyaka bwennyini be babuleeta abantu bakomplainaye nga amagye gadduukiridde ab'omu ghetto siraki balina olunaku lwa tarehe 6 amagye we gaddako mu bantu bagabye obutimba bw'ensiri esaidize Masaka lunaku bikujjuka ebijja kuba Masaka poliisi yeddako ddi mu bantu poliisi mbadda mbogi mwe basiiba poliisi mwesiba Bobi Wine ayanjudde enteekateeka y'okukuuma akalulu era app gyalese ati akunze abakristu poliisi eyodde 45 mu bbaala ne balajana tobudde bwatuyiseeko nga tutamidde biri mu Bukedde genda omugule ojja kutembera emizannyo mu ebiri Cranes eneeraga asinga ku Micho ne Kinstry amasaza 3 gali ku Saara kuliko Busiro Kyaggwe Busujju Bwekula ne Buvuma Asene esirisiza abasunzi genda ogule Bukedde ojjaba obitegeeza mu New Vision New Vision agula enkuba ebbiri za Uganda olunaku olwaliro New Vision abeeramu emirimu bagambye emirimu 8 gyegiri mu the New Vision era nga bakugambye wano nti President Museveni ayogedde ku kukulaakulana y'e Kampala kakati bagambye batya bakubuulidde nti ekiri mu kalulu ka LC5 NRM Independence be basinze okudominatinga mu LC5 naddala mu Western Uganda bagambye Happy Mayanja ayina aleebya Higini Karugairi aleebya abesaidi eyo n'abalala biri wano mu Bukedde genda obigule Tarehe sita ebikujjuko bya tarehe sita babitadde babisimbudde era mwe muli obyobugaba obutimba abamagye we baddira mu bantu kakati ate amuli ate agambye nti ye bw'alijja mu buyinza baminisita bano olukunkumu ly'abangi yeetaaga baminisita 3 bokka bajja okutambuza nabyo ekintu kakati neera emukyusizza ku kampeyini za President 7 ku radio egenze zikyusakyusa ate abasoga gye n'omuntu singa mu mwaka lulu agambye enguudo za kyagendo zikola mu busoga zigenda kunyirira zitunenga mugole amuli ati byonna biri mu the New Vision afulumye olunaku olwaleero Cecilio Gwala agambye nti Mugisha muntu si moolu teri yamuleese
abala wali ababalese naye Mugisha Muntu yeese yekka badde oluvuvuma nti bano abalala bonna abali wansi balese baleete ne Mugisha Muntu kwali bwoshatibogale nti Mugisha Muntu yerese yekka. Kakati government egenda kuwandiika recruitment extension workers 10,000 naddala mu kukola enguudo. Kakati Kazimba ayogedde okulabula abakristaayo okutwala emirambo mu kyaki okuzisabira mujja kulwala covid wabwereere. Byonna birimu the new vision afulumye olunaku olwaleero. Kakati bataddemu vision egenze mu community news egambye Nankabirwa anaawangula ekisanja eky'omukaaga. Naye anakiwangula Nankabirwa ali eri Kiboga district. Anaawangula ekisanja eky'omukaaga. Bwagattako kino kiba kya mukaaga. Bagamba nti Nankabirwa yajja nga delegate mu Constituent Assembly mu 1994 mu mukaaga. Ngaludde. Ezali banna kale bamwandise ku Nankabirwa genda ogulira New Vision ebisingawo ojja kubanga obitegeera mawulire gano emirimu gye mwegenda gambye dda mawulire genda ogagule gula New Vision gulabukedde ojja kubitegeera ate ne ka digital app tukayina otsimbako bwe kasobola bakamunyenyesaako oba otegedde ebintu byonna bitambula katumulemu katono nnyo ate tudde. Ani azalidde kyenkya to you, and may all your dreams come true. Happy New Year abalabi baffe mwenna abakeredde ku kyenkya ekya Bukedde TV. Mpozi akanyomero kayitibwa ani azaliddwa leero tusoose n'ono maama Safina Nakabubi. Mukyala wa mutabani we ayitibwa Mama Jazla yamuweereza obubaka obw'amazaalibwa. Agamba nti maama wono yawezezza emyaka 64 egy'obukulu. Yagiwezezza ggulu, amwagala nnyo era Mukama Katonda amusaba amuwangaaze. Obubaka obulala nti buvudde eri bazzukulu be Jahid, Jazil, Imran, Babiri Nakato ne Princess Hajat bonna bagamba nti bamwagala nnyo. Abaana be okuli Edrisa, Ali, Bruhan, Rashid, Hakim Hassan, Yusufu ne muwala we Zalika bonna bamusabira buwanguzi n'obuwangaazi. Naluja Fiona naye yakuzizza amazaalibwa ge mu weekend ono mukyala mulokole nti ayagala nnyo ebintu ebirimu okusinza n'okutendereza omutonzi saako okubuulira enjiri n'okugiwuliriza. Ebintu ebya crusades nabyo bimukolera nnyo. Awoomerwa nnyo chips n'enkoko era ayagala nnyo okugendako out n'emikwano gye saako abooluganda. Nti mukyala mulungi amanyi okukola emikwano era ayagala abantu. Nalunga Sharifa Mama Eros yamwereza obubaka obw'amazaalibwa agamba nti amwagala nnyo era amusabira buwangaazi. Justin Nzuukiddwa naye yakuzizza amazaalibwa ge mu wiikendi. Ono omukyala musawo mutendeke muwala w'omukyala n'omwami bamukasa Kigozi Ennakibizzi Lugazittu. Mu ngeri emu era mukyala wa mukozi munnaffe Musoke Kalemba. Abaana be okuli Mase Namakula bamwagaliza amazaalibwa amalungi bamuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge. Mukama Katonda bamwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde. N'omwami we Musoke Kalemba agamba nti amwagala nnyo amwebaza okubeera omukyalo omulungi ow'eggonjebwa amuweesa ekitiibwa ate era naye ng'akimuwa. N'obubaka obwo mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday. Ani azalidde mu kyenkya We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Okay, oyani azaliddwa waffe kyali program ya kyankya tubaagaliza amazaalibwa amalungi bannaffe tuli mu kaseera kaffe ak'omukyala w'olunaku naddala ng'omwaka guno twakagutandika gukyali mupya nnyo tuli mu January leero ye wiiki esoose njogera ku mwana omuwala ayagala okwezimba. Yes, ng'oyagala okwezimba sooka otunuulira essako y'abantu abakwetoolodde 2 atandise obadde n'emikwano ki bawala ki boolina abakwetoolodde. Mwembanga mulimu bano kaavugidde wajangu tugeye gundi ali bw'ati tugeyeza ono ansinze okwambala tuli bwe tuti mukwano gwange kirizagana abo tebalina gye bakutwala. Ebiseera ebisinga tulemerwa okusenvula okugenda mu maaso olw'abantu abatwetoolodde. Osobola okuba n'abantu 2 naye nga bakugasa okusinga abantu 5 oba 10. Osobola okuba n'omuntu omu ng'agassa kinene nnyo obulamu bwo okusinga emikwano gino egy'ejjenjeero. Tunulira mu mikwano gy'olina weekube mu ttooki bw'aba akugasa musigaze bw'aba takugasa
muti oyo mwana omuwala olunaku olwaleero. Program ya chancha lunaku lwa Monday naku zomwe ziri nnya ye 221 gwe twalindedde bwe naku 10 tulonde egende Farid 10 doga ziri mmeka Hizo ku TV kwezi. Nayo ontiisiza. Anti ekisinza okuntiisa. Mbadde njijukira nti sinnakebera gye nnondera naye. Nakebedde erinnya lyange likyali mumanyize nnondera Makindi e Barracks munda. Likyaliyo. Likyaliyo nakebedde ku internet. Negendo jira akakongo. Ate lwaki ontwala Bukonge internet yandaze nti gyeriri. Ate nyo ne transport wangende Kakonge. Akakonge keetaagisa naye is not mandatory nti olina okuba nako. Kasito confirming nti erinnya lyo weeriri wali. Kiba kirikiriya nze ndi kushuwa. Kakati abatalinga Faridi gendo kebiri. Genda bakakuwe kuweka kase kubanga abajja nazungiro mu makina kati Makinde ebizoni bikibe biti. Natamanya. Kakati notamanya naye bwobeera nako kakuyamba okubeera nga ate tujja gamba bino tibakyusa amanya gaffe kuba luli kyatuukawo omukulonda kuli bagenda okuleeta obuli bwakerewamu kati omunda kati katolera ndakunalonderawo n'omwaka guli okuwedde kakati emyaka giri sina guli siraje waliwo bano abantu nga ndagamuntu zaabwe tezadda kati erinnya kasitali baayo olina kusooka konfaminga linnya sooka ogenda olabe nga liri weeriri wali ku lukalala n'omanya n'obabuulira obabuuza bagambe ndagamuntu ezitadda zaddi n'alonda mugende eyo gyeziri waliwo n'ezigwa bwezigwa atizoke kubanga erinnya liba gyeriri ndagamuntu baite si yeronda batimba bulungi ne bagamugere mukebere gye mulondera kati abantu babitabulaga ndagamuntu sigiriranje nanja kulonda naye katamina byakulonda obudde bukyaliyo bwogenda leero nawulirako byabakamanga agamba nti okubeera n'endagamuntu ekikuwashiwa n'ensinti onaalonda olukalala lwakawera kwakala abalonzi bangamba ziri milioni 17 abalonzi ku milioni esoba mu 40 balina ndaga tebewandiisa oba bano baana bato oli dembe lyokwewandiisa okulonda dembe lyobutebwandiisa kakati abali ku nkala be basiima balonde otegedde nsonga za kalulu nsonga za kulonda ennaku ebula 10 zokka okoluko nako nakabalire mu milioni 17 ez'okulonda kati olwana wangula yeetagako mmeka efunako 17 zibiramu nga zezewandiisa naye ne bajja abeetabye mu kulonda beewandiisa bati naye abeetabye mu kulonda ziri 10 akati bana abesibe ne balwanire 10 ezo kati ku 10 bwofunako 5 kitegeeza kuba kushuwa nti ogenze tulye gye buvuddeko baali ba milioni 7 abeetaba mu kulonda kati ne bakaya ne 3 kitundu nya bwityo nga ziba nyingi munyasa tumuziri zonna ziba zipoye kati olusi bino byogwira ate kutegira tobola gendayo abantu katubagambe Siraje nti okebera oba okufuna gye bayise voter slip ekomanga ennaku z'omwezi 12 ate kibaddengawo sikipya kibaddengawo era bulijjo tuba tunatera okulonda bakagenda okanona nze nakano luli nakafuna nembeera nakano wakafunye dda kati olwo abagezigezi sembajja mukulu mbazoni abagezigezi bwe bakakuba negenda n'akanagakakanya bakayuza wali kyebanga era nga mukulonda bwe binaafaanana ku lisiti wekaba nti Faridi Mpagi ne bakayuzaako ku lisiti kiri ekinene ku kati bwojja nakaatootya kwa kiba kifaanana kiri bwe kigenda okufaanana
kakati kati botakajjayo batutegedde bigenda maaso bikokola empaka gendo kajjeyo olwo president ajja kuba ku ssaawa 5 mu kabinkano agenda kubinkana Karoli Serugam yagenzeeyo bajja kuba bibinkana ayogere ku nsonga ezisalinira ebyokwerinda n'ebitali bimu n'ekyo tosobola ebigambo ebisinga osobola okubeerako nga bulijjo era mujja commentingako ku Facebook page mujja kubaako namulabyeko mu kataliiko nfuufu ebimu ku bye twafunye Moses Kasasa yatusakidde story ayina ekigambo kye yayogedde ekyasinza okunsanyusa nange kibadde kinnuma abakuuma ddembe ne mukwata abantu baffe ne mubatwala ne mutatutegeeza bwa gye mubatutte ne tusooka kwekubira ndulu gataliiko nfuufu nga mulinga abataasoma mateeka yabalabudde yagaye bw'otwala omuntu w'omuntu tegeeza abantu gy'omututte bw'oba tosobola kubategeeza mute omwagazaaki nga si wuwo nakasinze nnyo omukulembeze nti enso era nti ebyokuwamba yasesema bwe yakoze ati yaliko ebiwundu yasesemwa alulojja alunyumyanga lutabaalo okwogera kwa president kwamusesemeza luli bamusema luli kakati tugenze ku kakiko k'ebyokulonda okulangirira ebyagundi abantu bakayanye baga nti nga babulese buyise kakati ekizibu okubujjayo buno obukonge aye tewali social distancing mpaka antu kanye mpaka antu abantu bagenze speed bujjo bayiri bagayiranga begayiri okugendayo ne ku luno bagendayo olugenda ku speed etalabikangako layini efuuse layini bufuuseko layini ate mujjuzo ate weetaagawo social distancing covid alemebakwa kati banakikola batya anti mujjo ate babegayiranga begazi mujje muno n'obuntu bwammwe kati ate abantu babitegedde nnyo kati olaba siraaje kibadde bwe kityo mukebera obukebezo busiriipu naye ate okulonda ye nteekateeka kyeriwo mu kulonda okulonda bagiranga okulonda genda olonde 12 ngamba abantu okuba omujjuzo ogwo anti bakuwa kasiriipu kamu kati balijja kuba byasiriipu si bye bino bya NRM bye mwasimba mugongo bino si bya mugongo bukyali tewabiraba byali bya mugongo kati bagenda kuwa kasiriipuko bakayuzeemu ogende mu bbaafu otiikinge gwoyagala ofunye oteeke mu kabokisi oddeewo olinde bukedde TV ne bukedde fama bakubuulire byabakama yabaganye okuŋŋaanira we mulondedde temukuŋŋaana londa agende ewaka naye tukugamba siraaji nti omuntu agenda okulonda gwe bw'otunula bwoti ku beesimbyewo woolaba emirembe wootiikinga gwe woolaba emirembe wokola ki iPod yegambye woolaba emirembe wokola ki iPod bwegambye wootiikinga kisinzira gwe mirembe gy'ogirabyewa wootiikinga tekulinaako buzibu kakati katugende mu kunoonya busiripu munabe mujja tubulya bwe kitambula ewammwe eyo saagala weekwasa wabula ennaku 10 okyalina okugyayo kasiripuko bo babuza 8 wakoma 12 nebya siripu bitegeere bulungi ebya siripu ebyazze bitya bibaddewo teeka libagamba nti abantu babawula ennaku ez'okulonda mufulumye omuntu amanyi waanaalondera omugwakapapula akalabe n'okukalaba bw'ati ategere nti mukulu mbazooni ewasembajja somero wenondera nonda mukulu mbazooni wenondera MP mugenda kulonda MP mugenda kulonda ate byaffe byakyama abafu abali abiri abeesimbyewo benjagala ombuulire kubadde ogenda kwogera wuwo bali 10 baabo baba banzite tesa naffe tugulire eri akasiripu tesa naffe katugendeyo abatuuze mu Wakiso basabye akakiiko k'ebyokulonda okwongera ku bakozi be bakozesa okugaba obukonge kubanga abantu bangi ate nga abakozi batono. Kino kidiridde akakiiko okutandika okuwa abantu obukonge buyite voters location slip bwe bagenda okukozesa mu kulonda okubindabinda kyokka nga miruka egisinga abagaba obukonge tebalabiseeko nga mu Wakiso town council emiruka 2 gyokka okubadde Kayunga ne Namusera mwe mubadde ababugaba. Process electoral commission yazze na kugamba entambula yayo etambula erisulo nnyo ate abantu bagenda kusobola kukuuma buntu buno. Waliwo n'abalaze obweraliikirivu olw'abantu okuba abangi ate nga abasinga tebambala masiki okutangira okusaasaana okwa COVID-19. Nti abantu baganya okugoberera amateeka ga COVID-19 abantu bali bazze bangi. Abamu ku bavubuka beemulugunyiza olw'obukonge bwabwe obutakomawo ate nga mu register mwebali. Bw'ati akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi akubiriza abantu okwettanira okunona obukonge bwabwe basobole okwetaba mu kulonda. Nti ebifo bye twali tulonderamu luli 2016 byakyuka mwayongeramu ebirala kati kitegeeza nti gwe ata participatinga muri organization process eno
kiyinza kulabuliza nnyo singa oba tofunye voter locator slip kumanya ogenda kulondera wa. N'abatuuze mu muluka gw'Enjeru West mu disitulikiti y'e Buyikwe bajjumbidde okujjayo obukonge bwabwe nga ku kyalo Namuwaya mu maka g'omugenzi Lukanga abavubuka n'abakyala be babadde basinga wabula nga babakolako batono ddala. Basawa 5 naye nkola mbi singa babadde batimbako zooni muntu n'ajja n'atuuka nti zooni yange eno n'akebera bakusimba line n'etuuka paaka ku meeza bwentuukira ne bagamba nsiri wa zooni. Ebyalo 10 byonna babigasse wamu. Kakati tulina abalema, tulina bamuzibe, tulina abakyala abakadde abatasobola tambula. Mu kifo kino nawo tewabaddewo kugoberera amateeka ag'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. Twemulugunya kweyembeera obulwadde bungi netuwulira omugeteko guli wano. Kaweefube waffe okwogerako n'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Annie Mary Tusingwire agudde butaka oluvannyuma lw'okumukubira ku ssimu ze ezimanyiddwa nga Bukedde TV munaffe ekiseera kino agafa ku bidduka tuli mu program ekyenkya Douglas Kasozi tutuuse ne program yaffe munaffe oba tuddamu ekibuuzo kya mukulu Sennabuli Nabulagala abuuza emmotoka ye lwaki esala amaanyi ate nga avudde nga abadde avuga n'atuuka waatuuse n'esala amaanyi. Mu mbeera eno munaffe emmotoka esala amaanyi naddala mu bifo katugambe obadde oyimiridde oba oli ku bitaala oyagala okuvaawo ebitaala bikutadde oyagala okuvaawo olinnya omuliro nti enninnya y'omuliro gy'olinnye ate emmotoka sijja emisinde si yentambula gyetambulamu. Mu mbeera eyo olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kye tuyita throttle body. Throttle body twakigandawaza nno ffe ne tukiyita ekimiro era tugamba nti owaayi longoosa mu kimiro kyange era yenjogera munaffe abavuzi b'emmotoka nsuubira mugimanyi ekimiro kyange kibadde kikyafu ekimiro kyange kirina obuzibu njagala kugula kimiro kipya. Throttle body ekola etya nti throttle wetulaba kyetuyita throttle gwe mumiro oba throat eguyitamu empewo ku mmotoka yaffe system efaanaganako n'ey'omuntu nti bw'olinnya omuliro accelerator pedal obeera oggula mutakono. Munda muno mulimu kyetuyita flap bw'olinnya omuliro ebeera eggulawo. Tuyinamu akuuma oba akawujjo akeggula katambula bagita butterfly flap nti obeera oggula bwoti gy'okoma okulinnya wano n'oggulawo emmotoka gy'ekoma okwaka emmotoka gy'ekoma okuvuuma kankozesa ekigambo okuvuuma emmotoka gy'ekoma okuvuuma. Mu mbeera eno ekimiro kino kigenda ne kiddugala ne kikyafuwala nga tekikyayisaamu mpewo nga gye kyandiyisizaamu. Obukyafu buvaawa bwe tuba tulaba nti tuyina air cleaner yaffe twajogerako ku mulundi guli nti bw'ebeera ekyafuwadde etandika okuyingiza empewo etamala naye ate eyingiza n'empewo erimu obukyafu empewo erimu enfuufu. Enfuufu eyo nno munaffe egenda mu kimiro kyaffe kino oba mu throttle body yaffe eno nejja eddugala nejja ekwata enziro nejja ekwata ekko nejja ezibikira obutuli munda mulimu obutulituli bu air inlets obw'enjawulo ne bujja buzibikira ne bubeera nga tebukyasobola kussa oba tebukyasobola kuyisaamu mpewo nga bwe bwandibadde. Mu mbeera eyo obukyafu obwo tebukoma ku ekyo nti ku throttle body yaffe eno tulinako ne kye tuyita throttle switch ne tubeerako ne kye tuyita idling sensor. Idling sensor ekola mugaso ki? Idling sensor oba idling switch yo efuba okulaba nti emmotoka ng'eri ku idling oba nga etokota nga etokota uniformly ng'etokota ekintu ekifaanagana ereme kuba ng'epipirapipira. Ne tubeera ne eyo ye idling switch ne tubeera ne throttle sensor yo epima oba eraba nti obungi bw'empewo obuyingira mu throttle eno bwebwo obukyafu buli butya. Mu mbeera eyo ebintu ebyo nabyo bifa okufa kwabyo bibisinziira ku empewo enkyafu eyingira mu throttle body yaffe eno. N'olwekyo osobola okulinnya omuliro ng'oggula flap gye tugambye olinnya omuliro naye nga omuliro ogwo gwetaaga okufuna empewo emala okusobola okugenda mu mafuta naye nga
tebyenkanankana. Obadde okimanyi nti ku mitwalo 8 zokka osobola okutandikawo bizinesi ate n'ofuna kiralu? Wuuno Mebo Natukunda abeera Mutungo akutematemera engeri gye yatandika ne ssente zino okuluka domati n'obugatto nga mu kaseera kano tajula. Mebo alina bingi byakoze mu mulimo gwe guno wadde nga n'okusoomozebwa tekubulamu. Oluvannyuma aliko obubaka bwawadde bakyala banne okusobola okubeera abawanguzi mu nsi eno. Amanya Kitibwa Natukunda Mebo sangibwa Mutungo ku Twins. Kuchikirira ku muzigiti nayiga okukola kapeti zino 7 yali asomesa abakyala okuyiga kapetisi tuleme kulera ngalo tugendanga eruzira era gye nagendanga ne tuyigira weeks 2 kati bwe navaawo nga njize kapeti neneteekamu kapito wa mitwalo 8 kitundu nengula material mu kibuga nitandika okulukako nembulirako bakasitoma bange ne babiyagala nitandika obakolera kubanga kapeti we manji taddemu emitwalo 10 kumema kitaddemu emitwalo 8 kitundu manji tonda mitwalo 15 kati 15 bwojjako 8 kitundu ge gasigala amagoba ago naye challenge gyensanga mu kapeti zino abantu bagamba nti ziri expensive nnyo kati bwe bambulira nti ziba expensive nnyo nguzo nnungi naye ziri expensive kati taking long okugira kapeti zino kati bwe namala ngobwe twali tuyize kapeti mwalimu omukyala nga yamanyi okukola obugatto kati omukyala oyo bwe twamweyungako buli mukyala yali ayagadde namusaba emitwalo 10 kuyigira 1 week kati nasasulayo sente zange kubanga yangamba sijja kwejusa mu mitwalo 10 eyo nentandika okukola ki nentandika okuyiga obugatto buno nabuyigira wiiki emu yokka kubanga kye nali njiga nali nkyagala abasinga be nali nabo ate abasasula tebayiga ate zaabakolera engato saawa zino ndowooza tebabisaayo nnyo omutima zino engato zino naziyiga nazo last year naye kuva this year ne covid bwe yatandika zenyumirizaamu nnyo kubanga sisula njala zindisiza mu covid eno zindabiridde kubanga nteeka mu bugatto buno nteekamu kapito wagumu kitundu ate engato bwebe wedde mba ntitunda 2 kitundu. Olunaku luno olwaleero tukugamba nti tweyanyiza